Nze Hakula mu Lwasa olw'ebirungi ebiri mu busiraamu nasazeewo okujja mu busiraamu n'olwenkolagana ennungi gye ndaba n'abasiraamu nasazeewo okujja mu basiraamu. Mpulira bulungi nnyo. Enneeyisa nazze mbitegeera ssebo. Maze nga myezi 6 nga sisalawo kutuusa navuddeyo okutuusa nasanga Sheikh ono ku mukolo. Twali ku mukolo gwa Samadu ne mulaba Sheikh ono ne mugamba natumadde abantu eyo siraba kinaŋŋa nti jangu ku Mande nenja ku Mande wano n'olwokubiri kati ndi musiraamu waddala. Sinnaba nkyasoma ssebo nkyasoma. Ndi mwetegefu ssebo. Obusiraamu bulina ebyengera bingi. Biki ebisinza okukusikiriza okujja mu busiraamu? Kutendereza Allah. Emyaka gy'omaze obadde otendereza? Mbadde ntendereza naye nga nneekibulamu. Bwe nasembedde wano ndaba ndi kumpi ne Katonda. Bakuutidde okukuuma ekitiibwa ky'olusozi luno. Njadde kuuma. Nja kuuma. Kusaba ki kw'olina eri bamaseeka abakulu mu ggwanga okuyambako okuyiga obusiraamu? Nsaba bannyambeko okuyiga okusaala obulungi n'ebirala. Buli ekiri mu busiraamu nkyegomba. Byonna byegomba. Tebanansomesa naye nga ngenda mu kusoma. Basigadde mu bbaala owaayi babeere eyo. Sina kyenja bagamba kamala okukakata nja kubayita. Sola bamisinga. Zijjudde. Siyina problem. Ziri waka saa 10 n'ezi tekibangawo. Abantu baba okukyala baga ndi mulwadde. Anti balaba emmoloka eyambuka. Baga ndi mulwadde. Naye nga ndi mulamu. Odde waka n'olaba omukyala n'olaba amasanyu gali mu busiraamu g'ogamanyi. Naye luli nga sinnaweza bibaala 5 nzira ewaka. Bannaaye. Baana banganze alimba naye eddembe lye nnina nnyinza n'okubaddamu nze kambaleke nga bwe bali. Mutonzi waffe yasalawo. Ejjana? Oweyisa obulungi waliyo ejjana. Ogamba Seeka n'akubulira ebiri mu jjana. Naye noono omusiraamu lwakuba kati gwe alina omulimu gw'okumusaaga. Walina okulunga awunan n'abazaamanizibwa mubeera mu nagamba mbakuutirengamu bino wammanga nabagamba nti singa nabagamba yabna Abdul Muttalib abantu abaana ba Muttalib ala la taqula yuqatilannakum bi illa qatil mbakuutira obutawulira ggwanga ku famire gy'onaate mbakuutira obutawulira ggwanga gw'onaatemye ku famire onagamba nti olwomusirikale yakwettaka wano wagwettaka yajja enkaayana nayako kyalo kyonna ku kyalo kyakala nageruka abantu banyiiga ebajja bakuba abasirikale nemukala byokya omuliro nebajja abasirikale bameka bwe babatta
abasirikale bagenda bakomawo ekyalo kyonna abaliko baseruka kubanga buli nnayo kyalo ekyo yali ena kuseruka buli ennayo kyalo ekyo yali ena kukola ki ettaka lukigere wonna welikola ki welikoma buli alikako okusibwa kubanga wattiddwa abantu abantu basipakana tebaddaga ensigo tiwetambula abantu balyaza amaanyi abakozi abekulyaza amaanya kuba balina amaanyi balina sente balina ebitiibwa balina obuyinza balina Allah agamba la tasabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun temulowooza kama mubayaafu yebakola abajaza si mubayaafu bakadde bange abalwana abalungi mu bulamu obwobolimu bwonna omukozi wewaka yasize sowaani akolera omusaaga mitwalo abiri nokwajja kufuna omusaala okuba sowaani yasiza n'omusaala gwe gweganira sowaani gyomugambye yayasiza okutamu omusaala gwe agulu Allah subhanahu wa ta'ala akisi ekikula atuyambe tuba omugazi amaanyi okubeera n'okutebwayo Allah bwatuukidde tutira kuzisiramu omugazi amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala yawunyirako nnyo yakamusaaga kugazi amaanyi ate omuntu tube yatonda n'abalyaza amaanya bitonde byatunda obisanga bweyagala Allah subhanahu wa ta'ala yasiraafi simugaya Allah yamala okwaliza ebirokuba abalyaza amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala منتج يكون ليس الشجاع بوقت ان الله ملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولا عيشا الا سترته الا امنت ولا سوء الا صرفته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين الاحياء والاموات برحمتك وسلم صلاه المسلمين من فحشائهم استووا واعتدلوا وسدوا القدر استووا للصلاه استووا يرحمني ويرحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Sina uge mwenyewe unaweka malilizo ya mfunguzi mtu. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah.
Oli yangambe ngando bakyali. Kwagala kwogera naawe. Magam. It's all right. Angalia imamu. Come on. This time around, you have to be serious. I'm serious. Don't joke with Islam. Kastakiriza ku mutima. Nze mwagaliza buwanguzi. Empaji y'abaana. Empaji y'abaana. Tusoka tugende wali eri. Lwasa akyalina omukazi ono. Ekyo twongerekwa tusaba alkia mwongerekeyo. Ate ye bonna abaagala banakufa bu. Aziramuse wakati musekawo kumukala. Ibula. Mashallah, yebale kutwa tweyungako. Saba Allah musasire, amugaidinge, amukulembere mu byonna ffe ng'abakkiriza tukkiriza nti buli muntu Allah gwawadde ekitanga tumwaniriza. So we believe and pray for him to Allah amukulembere in all his endeavors. Naffe atwongereko value ng'abasiraamu. Empaji z'obusiraamu. Funa emirembe mu mutima gwo kye kisooka. Musabira Allah mukulembere mu ekyo kyonna kyagenda okuba nga atandise nakyo. Tetuyinza muteekako mitendera gyonna naye tulina waatandikira. Anyone can start from anywhere. So kyenyinza okugamba naye nsaba Allah mukulembere naffe abasiraamu tumwanirize tumureceiving tukolagane naye. Kenya. Well, that is up to him. I don't know. Naye byonna Allah amusasire naffe ng'abakyala basiraamu wabaayo gwabafunye they can try to work out something. Naye mu byonna tumwaniriza. Okay, let's assume as a side you like osobola mu accepting. Let's assume Allah ageze
Alhamdulillah, but I'm already taken. Tusobola omubeesabeesa ne tumubuulirira, but I'm already taken. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Wabadi twebaza wakitiibwa Allah oyatukoledde enteekateeka kututuusa olwaleero nga tuli basiraamu era n'atufuula abantu abasiraamu abannamaddala mu mitima gyaffe. Tuli wano Kasozi Kibuli olwaleero tusaalidde ejjuma eno nga twakola enteekateeka oluvannyuma lw'okuba nti lwasi ono namusinkana e Masaka waliyo embaga gye twali tugenzeeko eya mukwano gwange ate naye nga mukwano gwe ayitibwa producer Samadi ng'awasa. Embaga eyo ebaddeko ndowooza abantu abasoba mu 600. Omu ku baagiteekamu ssente ye Lwasa Mungu n'atusinkanya n'alaba Seeka Mwanga tamulabangako naye n'aŋŋamba nti Seeka nina omubaka gwe nali ntumyeko naye nga yali Seeka ng'ayagala amutuuse eri omulangira wamu ne Super Supreme Mufti wa Uganda ng'ekimu ku kigendererwa kye kyali kiki kwagala kutweyungako nga umma kutoola shahada. Kati bw'akiŋŋamba nti njagala nnyo okutoola shahada si kirowoozeza lwaleero wabula nze kirowoozaako okuva emabega. Nina abakyala bange abasiraamu naye nga si ye issue y'okusiramuka kwange. Obusiraamu ze mbwegomba, ninayo basheeka mikwano gyange babeera Abu Dhabi naye bampita ekigambo nti oli mukafiiri gwe mu ngeri y'okusaagasaaga okwo bamuyita mukafiiri nga kimuluma ku mutima kati n'ayagala okwejjako ebbwa y'ekigambo bukafiiri yeeyunge ku umma alimu kulekera okuyitibwa omukafiiri. Kakati nze ku lwange njagala nnyo abantu abasiramuka kubanga Allah yatugamba idha jaa nasrullahi wal fatuhu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kakati nesaagala kulyazaamaanya kuba sinze enkebera eby'omunda. Sinze enkebera ebyaki eby'omunda, akebera eby'omunda ye Allah. Nemudu waba yatudde ekyatuzza ekireetera omuntu okusiramuka lafudhu kwatula asita omuntu ayatula kyekigambo kimwingiza mu busiraamu era bwakeera enkya nga akyogedde era kyekimujja mu busiraamu. Naye ŋŋamba kamukulembere kuba gye nali omuleeta gye yali ansabye oledde baali mikwano gyange Mufti mukwano gwange bamufuti abazzi baawano Ekibuli bonna mikwano gyange mbaddeko nabo mu ofiisi era nga kyantwalidde okubeera nti si kizibu kyendi kwe kubeera nti namukulembedde ne muleeta. Olwaleero Lwasa asiramuse era omukolo gw'omutooza shahada tusadde naye wano ku Kasozi Kibuli. Oluvannyuma nakulemberwa mukadde waffe Super Mufti ne tugenda mu ofiisi awo era nga mutulabye n'atoozebwa shahada era nga amutoozeza shahada abadde Seeka Bakasambe omu ku basheekha abakulu mu Uganda wano. Weewaawo mbadde nange ngezaako mubuusabuusa era ku bimu ku bye mbadde mugezaako mukuutira nti tonswaza kubanga nze nange obunda wano ndi sheekhe omu ku basheekha bakulu era mugwanga baddeko mu nsi mbaddeko foma twale erya mukono ndi foma twale wa mukono municipality naye ekimu ku byanteesa ebintu ebyo eby'emikono ntalo za busiraamu zitaggwa nga abasiraamu balwanagana n'abasiraamu nensalawo mbeere nga mbita ngende nkola obusiraamu bwange kubanga ngenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala mbuze ku mbeere zifaanana zityo. Lwasi ono omwetisse ali abantu omwanjulidde mu busiraamu balaba ggwe meseji yo kigyali mu bufunze? Meseji yange eri mukulu Lwasi ono abantu nkwetisse okutuusa wano. Meseji yange eri nti beera musiraamu ddala okuva lw'okyatudde kyemusaba abeere musiraamu atakyukakyuka kubanga saagala kulaba nti leero Lwasa osiramuse enkya oli mu bbaala. Lwasa osiramuse enkya oli mu katemba bw'ebizanyizanyo ebyo byobaddemu. Olwaleero bikoze eki bikomye kuba lwosiramuse
osiramuse odde mu katemba wabakyala leero okoze eki osiramuse njagala okuume ekitiibwa kya seeka kulembedde kya imaamu nze n'ekyaba sheekhe bali abakulu betubadde nabo olwaleero luno kasozi linnya libamuwadde ye Akram nze Senfuka Muhammadi nzaalibwa Butambala omu kuba jjajjange ye Sheikh Abdurrauf Mukasa musajja asinga okukolera obusiraamu mu ggwanga wano omujjungute abasiraamu bangi basiramukira ku mizikiti gy'emitono egya wansi semitono naye ye asiramukidde wano Kasozi Kibuli kitegeeza bwa Uganda bonna ke Kasozi ko bwajjajja bw'obusiraamu obwa Uganda ke Kasozi akatuddeko abalangira ke Kasozi akatuddeko ebintu by'obusiraamu ebisinga okubeera ebyomugaso mu ggwanga muno naddala tuwa akasozi kano ekitiibwa tuwa akasozi kano ekiki sijja kubaswaza tuwa akasozi kano ekiki inkulamira nga ndi ne bannamawulire bano inkulamira lwasi okukuuma ekitiibwa ky'obusiraamu onokikuuma Rosa Akram onokuba ekitiibwa ky'akasozi kano nziramu Rosa Akram onokuba ekitiibwa ky'akasozi kano Rosa Akram onokuuma ekitiibwa ky'akasozi kano tolabikire mu bintu bikakajja busiraamu sijja kulabikirayo gwotera okumpita tompita ayita ku bintu byo obyo nejjuma eddako alikusabye esaalire wano ensonga zonna nga bwe tuzoogedde eri mu ofiisi wekomawo kyotategedde kyebuuze ku baseeka tandikirawo okusaala tulina asuri tulina magaribi tulina isha okuva olwaleero bikakatako okukola practical nga olaba bazikola ebisigadde ojja genda obiyiga mpola tukwaniriza mu busiraamu kufa tetusobola kugwera bweru wa busiraamu obusazeewo na mutima go naffe tukwaniriza okweyunga ku busiraamu kubanga olwaleero mu abalaba twasanga badde bamulaba mu mbeerere ya bulijjo kino njagala bakakasa era waliwo abajja okunnenyanga mu ndabyo nga nakulembera kitegeeza ne office teyali mutoozesa shahada kuba bamutegeera wano waliwo omusajja era ku mirembe egiri egyedda yali muwonoonefu yali yakata abantu 9 mamega ng'anoonya kkubo lyakukola ki lyakwenenya naye gwe yasookerako nanga ti Mungu tayinza kukola ki kusonyiwa yamukola atya kutuusa yabuza abantu bameka 9 naye ow'ekikumi n'akola ki nanga ti Mungu innahu kaana tawwaaba Mungu akkiriza okwenenya kwa buli ki kati osanga omusajja ono olwaleero yenenyezza naga nti ebikolwa byonna byembadde nkola byembadde ndabikiramu ku mitimbagano mbyenenyezza nsiramusi nze hakula mu Lwasa olw'ebirungi ebiri mu busiraamu nasazeewo okujja mu busiraamu n'olwenkolagana ennungi gye ndaba n'abasiraamu nasazeewo okujja mu basiraamu mpulira bulungi nnyo eneeyisa nazze mbitegeera ssebo maze nga myezi 6 nga sisalawo kutuusa ndavuddeyo okutuusa nasanga sheeka ono ku mukolo twali ku mukolo gwa Samadu nemulaba sheeka ono nemugawenda tumadde abantu eyo siraba kinaŋŋa nti jangu ku Mande nenja ku Mande wano n'olwokubiri kati ndi musiraamu waddala sinnaba nkyasoma ssebo nkyasoma ndi mwetegefu ssebo obusiraamu bulina ebyengera bingi biki ebisinza okukusikiriza okujja mu busiraamu kutendereza Allah emyaka gy'omaze obadde otendereza
mbadde ntendereza naye nga neekibulamu bwe nasembedde wano ndaba ndi kumpi ne Katonda. bakuutidde okukuuma ekitiibwa ky'olusozi luno. Njadde kuuma nja kuuma. Kusaba ki kw'olina eri bamaseeka abakulu mu ggwanga okuyambako okuyiga okusiraamu? Nsaba bannyambeko okuyiga okusaala obulungi n'ebirala. Buli ekiri mu busiraamu nkyegomba, byonna byegomba. Tebanansomesa naye nga ngenda mu kusoma. Basigadde mu bbaala owaayi babeere eyo, sina kyenja bagamba, kamala okukakata nja kubayita. Sola bamisinga nzijudde, siyina problem. Ziri waka saa 10 n'ezi tekibangawo. Bantu baba okukyala baga ndi mulwadde, anti balaba emmoroka eyambuka baga ndi mulwadde naye nga ndi mulamu. Odde waka nolaba omukyala, nolaba amasanyo gali mu busiraamu gogamanyi. Naye luli nga sinaweza bibaala 5 nzire ewaka bannaye. Baana banganze alimba naye eddembe lye nina nnyinza n'okubadda mu nze kambaleke nga bwe bali. Mutonzi waffe yasalawo ejjana. Oweyisa obulungi waliyo ejjana. Ogamba seeka n'akubulira ebiri mu jjana. Naye noono omusiraamu lwakuba kati gwe alina omulimu gw'okumusaaza. Mugenda wa? Nabi Muhammad bwe yagamba muganda we Imaam Ali karamallahu wajhaha yamugamba bw'amugamba lahulimanna ma kunta muqtadiran kwegayira muganda wange fuba nnyo nga tolyazaamaanya lahulimanna ma kunta muqtadiran fadhulum akhiruhu yad'u ila an-nadam. Yamugamba obuyasa amaanyi ekuno lyabo kakisa akulu akhiruhu yad'u ila an-nadam. Obuyasa amaanyi ekuno lyabo kakisa tanamu aynaka wal madhlumu muntabihun. Yamugamba mwaganda wange tanamu aynaka ogenda kwebaka mu buliri bwo wal madhlumu muntabihun. Obuyasa amaanyi kiraatula يدعو عليك أقسم وعين الله لا تنام نظرة بس يمكن مكان واحد يتمنى ما كنت مقتدرا تجازى ما نادت فليقرأ ما تجازى ما فالظلم آخره يدعو إلى الندم ومجازى من يكون يا رب النساء تنام عيناك والمظلوم منتبه وهو بصير مقول سالس وسرى قريبا من يمكن ويزال النساء نويل شفروتا والمظلوم منتبه وجازى من يلاتون كتوقع يكون دواء كتون دواء نعم يدعو عليك وجازى من يبصرك وعين الله لم تنم أنت سيبك أسكلا وجبابي وكذب على الله وربما شعور بالوجود يكذب بل سيشافي شنو abantu abatya obulyazaamaanyi n'akadde bakuwako obulyazaamaanyi. Omuntu alyazaamaanyizibwa naye kirina nti okulyazaamaanyi amulyazaamaanyiza
nakana akatuzo tuletebyafaayo eby'abantu abaajazaamaanyizibwa ne batya okujazaamaanya abaabajaza ebaga nti Allah yaganirire mu maaso g'omuntu omuyazaamaanya oyo yazajaamaanya nze simwawo abaamujaza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamala okuvaawo ng'afudde osiraamu bwatabamuka osiraamu bwatabamuka ne bujjamu embeera zonna osobola obubaka yattibwa mu nyongo yali ng'abantu tabaluka kisenge ne bajja bamutera asoma Qur'an ne bamutera nga basiraamu naafa n'agenda obusiraamu ebutankana ddala abo ne banoonya abakulembera nga takyasoboka kubanga buli akulembera ttiko ani anakulembera afe ne bagatiza nze sikimu ekyafute okubaaki mukulembeze abasiraamu bagenda ne banoonya omukulembeze Ali ibn Abi Talib ne baga nti Ali essaawa zino kuba nitukulembera n'abagamba ddala yabaga nti bw'ogaana tukuse kasooba yabuganya nti otodde tukulembera oli mufu Allah n'abagamba ngenda kulamula obusiraamu nga bawukana ku Abubakar ku bwa Uthman ne ku bwa Umar sijja kukkiriza muntu okukola kikyamu nasirikibwa kino okubalisa obyazaamaanyi banamukirizanya kwimiro ne bakkirizanya emiro bwanyirirawo omukulembeze bwe mbeera eyongera kuba mbi nga bamulagidde anoonye ababatta Uthman abatuze ku haddi naye nga bwekugenda binoonya bwoti n'obinoonya bwoti n'obinoonya bwoti n'obinoonya bwoti bino bwe bikutirako ate nga timunene ne babigoberera ne babigoberera ne babigoberera ne bikutirako ate nga munene embeera neegaana Umar ibn Abi Talib n'agamba lazima n'abakadde munene tutakubuka tutakuba twebirooso okusabira saba bakkiriza baliwo avulu Ali ibn Abi Talib yagobalaga gy'abantu baajazaamaanyizibwa naye tokujazaamaanya baolyazaamaanyiza Ali ibn Abi Talib karamallahu wajha olunaku lweyattibwa naye yattibwa buttibwa era nga basenga bakola ki bwali budde bwakumakya salatu lfajiri nabi Muhammad yabeera nasobola n'ababuulira ebigambo naye amubuulirako namugamba nti ojakufiira munaku za Laylatul Qadr ojakufiira munaku za Laylatul Qadr Ramadan bantu babasoma Ramadan balina ku 19 Imamu anyumiza abantu be Al-Hasan al-Husayn n'abagamba nalose Uganda wakati Muhammad nanyamba katono nnyo gatusinkana kasera katono nnyo ogatusinkana nange twetendose ekyo kiraba kukibategeeza Imamu Ali yasiga tateredde kubanga Muganda yali amatumubuulira tujja kutimona kuzala mu baana naye nga ekkumi erisembayo eyo yebimugamba dda n'agamba kirina okubanga Ramadana gyerimu eno esembayo ali mu nnaku zaki zakumi era nekati okina kiteesa 19 abazze mu muzikira kusaala shuba abasiraamu islamu abamu islamu awo yasemberawo okumpi yali mutemu nayimirira asada abasiraamu omusiraamu akatakbira akutama avaayo ayokutama nga teekisoma amutema wakutuntu abantu wedda bali oli ekikola yakikola nga ayagala alokudda aleka kuwona kubanga ebyoka bigamba nti yateeka obutwa
kiso wansi wakyo nga bwamutema baati obutono bujja kutambula lazima ateka kuteka kufa. Imaamu ali bamutema muswala bwennyini abo sinamadduka basaasabaga eba bigambo tebigamba ti mutabani wa Hasani yaliwo n'akola kitaawe n'amuza emabbali n'akola swala alibaliza naye nga balabakoleki basaasabaga ono akola kirakola ki adduka bamukola bamukwata si bakwaliza muwanvu kubanga bingi byaliwo naye ng'embeera taza okubeera nga ejja mu bulamu bwa Imaamu Ali okulaba nga bamoonya abasawo mu Kuufa basobola omujjanjaba nga bwetadda kisuba kimu naye omukugu w'eke yamugamba ya Amira al-Mu'minin owange omugobozi abakkiriza endagaano yetuuse kubanga bwekibera mu kibuga ky'odaba obwongo nga bulengera ate obwongo ekiso kyamaddeko obutwa toyinza kukola namugamba nkibeeraga amunateekateeka okusinga n'Allah subhanahu wa ta'ala naye jjukira akola kikolwa ekyo ku mukulembeze kubanga aniire mu nseera ekyo yali mukulembeze nga pulezidenti yakumira eggye yakudamu kimu abantu abaaliwo bakutta omusajja mubakwata Hasani mama okusaaza agenda akima omusajja yatemijatawe agamba jaa Hasanu yajja waqaala ya abata namuga taata wange hada adullahi bilmujrim ono golaba yakutumye mutani wa mujrim Imaamu Ali amuddamu n'amugamba faqaala lahu amiru lmuminin alayhi salatu wassalamu ya bunayya irfuq bi asiri nawakadde omulese yategeeji mu bulamu namugamba beera mukwata nkola eri omusolo gw'omuti irfuq bi asiri mukwate nkola fat'imuha mimma ta'kul muwa ku mmere mulyako gy'abantu wasqihi mimma tashrab kunywa bw'oba onywa amata naye muwe mata bw'oba onywa caayi wa sukaali naye muwe sukaali bw'oba egonyiddeko okwendeko ekyennyanja naye kimuwe wa amara alhasanu bihi ayusjad namuga agenda omusibe naye bwena bimukole waqala amiru lmuminin ali mulamu kubanga ennaku satu zamala okubanga afutta n'agamba ng'alaba abakwataguse amiru lmuminin ali akwataguse owatemeddwa ekiseeka bambuse yemukulembeze yasalako yeqaadi yebitwale byonna edistrict kaadi ekimufuimubuti yekundi byonna yalina alaba abakwata bambuse agamba liwalidati auladi eri abaana